Omusajja yabuuza byendaba byolaba. Nti byenkola ki? Nti byendaba byolaba. Okuba nti nga bifaanagana. Abasinga bwe babuuza nti byendaba byolaba bajja kugamba nti si bye bimu. Naye nga muwangaalira mu kitundu kyekimu oluusi nga ne mu kampuni mukola yemu. Naye oliwo ombuuza nti byendaba byolaba asinziira ebiseera ebisinga ku financial status gy'oliko oba naye gy'aliko. N'alowooza nti bwe muba nga mwawukanya financial status kitegeeza n'ebintu bye mulaba si bye bimu. Naye amazima amatuufu ebiseera ebisinga bye tulaba bye bimu. Endaba yabyo yeyawukana. Yekyuka gwe ng'obiraba bulala nono nga biraba bulala. Okusinziira buli omu waayimiridde. Waliwo omuntu awuliriza ebigambo ebimu, waliwo abantu bano bemmanyi aboogera nga bw'owulira ebigambo by'osobola oga nti omusajja oba omukazi ayogedde ebigambo nembaako kyenkola ki kyemuyigirako, ayogedde point kaneekyekinga. Ne wabawo omulala awulira ebigambo bye bimu naga nti tojja tukudaalira ate. Ebigambo bye bitya bye bawulidde bye bimu, naye empulira gye babiwulidde yanjawulo okusinziira ku mbeera gye bakola ki. N'olwekyo bw'obuuza ekibuzo nti byendaba byolaba, amazima amatuufu gali nti bye tulaba bye bimu emirundi mingi. Ng'ogyeko kugamba nti oli ali mu nsi ndala nono ali mu nsi ndala. Museveni tumulaba kyekimu, naye enkyawa n'enjagala ye eyawukana okusinziira buli omu waayimiridde. Ne Kyagulanyi tumulaba ki kyekimu, naye enjagala n'enkyawa esinzira buli omu waakola ki waayimiridde. Abantu basalawo okusinziira bwe yalidde ekyeggulo oba ekyemisana. Eyalidde ennyama ekyeggulo tasobola kulaba bintu ndaba y'emu ne yasiibya enjala. Tekisoboka. N'obusungu bwawukana. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga aliwo abantu babiri botasobola kudetermininga. Todetermininga decisions z'omuntu omunyiivu. Todetermininga decisions z'omuntu asanyuse ennyo. Omusanyufu ennyo. Omukazi nga yakakukkiriza ng'obadde omukwano oyinza okumusuubiza okumusalira ku kyapa. Naye obeera naye oluusi n'abawo bibatabula n'otandika n'okujulira ku outing gye wamutwala. Kitegeeza nti bye wasalawo oli wabisalawo lwaki? Lw'amasanyu. Aye ne mu nnaku bwe kityo oba mu busungu. Era ebiseera ebisinga nze nyina abantu be ŋŋamba nti muganange buli lwoba nga waliwo omuntu oba akwataakinze oba akuvumye oba akwanukudde, babikola nnyo naddala ku social media. Oli n'avuma omuntu naye ng'amazima omuntu avuma ali wano, gwavuma ali mu ggulu eri. Oba ntegeerekeka nga emmese evuma enjovu, ndowooza kyekijja okutugirayo ekifaananyi mu sayizi. Naye obuzibu obubeerawo si mmese kuvuma njovu, kubanga emmese eraba buli njovu w'erinnya etta omuddo gwayo mwe yandyekwese. Obuzibu obubaawo njovu kwanukula mmese. Toyanukulanga muntu munafu. Omuntu gw'osingako ne bwakuhumiliatinga atya ne bwakwembarasinga atya, olunaku lwokera ku makya n'omwanukula, olunaku lw'obookedde ku makya n'okola ensobi. Kyekiri kye nagamba nti owa bodaboda bw'akoona owa benzi n'ensanga owa benzi nga yerijja n'owa bodaboda, owa benzi gwe nkuba oluyi. Omusajja yakuba paapa essasi baamubuuza nti wakuba waaki essasi nga tamuyinaako buzibu. Naye ng'ekimukubiza essasi mbadde njagala kulaba nono bwe bagamba nti bapaapa bafa. Omuntu akeera ku makya n'avuma lugonvu nga talina buzibu ku lugonvu, era nga tamusinkanangako, era nga bw'okeera ku makya n'obateekaawo n'omubuuza nti naye omusajja ono gw'obadde ovuma omuyinako buzibu ki? Ajja kugamba naate tebuliiwo yantama. Era waliwo omuntu akeera kunaga nti maani akasajja ako kantama, mpulira sikaagala ne bwe nkatunuulira butunuulizi sikaagala. Ne bamubuuza tokaagala kakola ki? Ng'amazima tekalina kye kaamukola. Buli lwokera ku makya n'okyawa omuntu olw'ebikolwa byo oba ebigambo bye byatagambye ggwe era byatakoze ggwe, kitegeeza oli mulwadde.
Okimanyi nti waliwo omuntu akeera ku makya n'akyawa mwami Kirumiro l'emmotoka gy'avuga, n'akyawa mwami Sudiru Lupaleria olw'ebizimbe byazimbye nga buli lwabitunuulira bimunyiiza, era nga bw'abeera ku pikipiki oba mu takisi ne bayita ku Speak Resort e Munyonyo obusungu bumujjira, era nga bakeera ku makya ne bamugamba nti Speak Resort ekutta omuliro asanyuka. Okimanyi nti waliwo omuntu asobola okusanyuka ng'ekimusanyudde kwe kuwulira nti mmotoka yagudde kabenje n'esaanawo, essanyu n'alifuna n'akkakkana. Naye omanyi ekimukakkanya? Ffenna tubifiirwe nange embeere nga ye. Okitegeera? Kyekimukakkanya nga talina kirala kyayina buzibu bwonna, era nga bw'omubuuza omuyinako buzibu kitakuyinaako buzibu, oba ontegeera? So kati ebintu ebimu olina okuba omwegendereza. Kyekiri kyeggambye nti bw'osanga owa benzi ng'ali mu kuttunka n'owa takisi oba owa boodabooda, owa benzi ye mukyamu nga tonnaba kwanukula lutalo, tunuulira omuntu gweyanukula naye olutalo ali watha okuddamu. Nze nyina abasajja bangi bendabye ng'aliwo abantu ku social media babalumba ne babavuma ne babawogoloza bati ne babakuba bubi nnyo ne balaga ensi nti abo tebalina kye bakola kye bali. Abasajja abo n'abakazi abo ne batabaddamu. Omanyi lwaki tebabaddamu? Si lwakuba tebabiraba, naye atunuulira omuntu gwaddamu. Awo levo gy'oliko olina abantu b'otalina kwanukula. Okimanyi? Bw'oba tonnatuuka ku levo esunsula bantu b'oyanukula ne b'otayanukula, bw'oba tonnatuuka ku levo esunsula muntu kigwoddiza nagw'otaddiza, waliwo omuntu akuvuma nakkuba ejjinja n'otanyiiga n'omwenya bumwenya. Nze nalabanga Ronaldinho Gaucho Assis Moreira dos Santos omu Brazil Gaucho yankoleranga bulungi nnyo, yanzanyiranga bulungi omupiira, wamukubanga endobo n'emuluma naye n'abuuka n'adda wali n'akusekerera. Omanyi lwaki yakusekereranga? Kyokoze nkirabye naye abakubuuza ofaaki ofaaki n'ensi bino byansi. Leero nze ndiwo, enkya wajja kubaawo omulala. Bw'oteefeeko omulala anaabaawo enkya ayinza obutaba ng'okuggyako nga weerwanyeeko obeeregwa, naye buli lw'omala ebbanga ng'okuba abo abaliwo n'otabeeyambiza kunoonya butya bw'osobola kwezimba, ogenda kumaliriza nawe totuuse we batuuse. Bwe bunafu bwe tuyina nti omuntu ng'akyali mufuna mpola teyeegomba amusingako wabula amukyawa. Ensonga lwaki abaana abasiru mu kibiina baakyawanga abaana abagezi mu kibiina? Abaana abaamanyanga nti nkola bulungi science, SS ne English okubala kunsumbuwa yakwananga amanyi okubala. Abasiru manyi kye yakolanga? Ng'aliwo akaana buli kaseera ke kakulembere yakwatanga ekitabo ky'akaana ako n'akisuula mu toyi. Naye kamalanga ke kakulembedde nga kakyabijjukira. Abo abaabisuulanga mu toyi tewali lunaku lwe baakeera ku makya ne bagamba nti gundi yasuula mu kitabo mu toyi kati yakulembedde. Ne bw'osigaza ebitabo byonna bannongo bagyeko ebitabo byabwe abakusinga, naye nga tozudde lwaki bakusinga, togenda kutuuka kaseera obafaanane, wabula ogenda kubeera n'embeera ekulumiriza. Omanyi kye bayita okululuma? Okululuma, ebikolwa byaffe biruluma. Oyinza okukola ekintu gwe kennyini n'owulira nga kikululumirako. Tokimanyi? Mbadde sikimanyi. Okutta omuntu omusaayi gwe gusobola okululumirako, okululuma. All the time you feel that goodness. Waliwo abantu abakuyinako obusungu, ng'omanyi lwaki bakuyinako obusungu? Balina kye bakola ate balowooza okimanyi. Omuntu asobola okukola ekintu n'amanya nti ekintu kyakkoze okitegedde, n'anyiiga bubi nnyo okujula kwagala kutta kuggyawo. Naye ng'omanyi lwaki ayagala okutta okuggyawo? Wakiri akooye okuba nga buli kaseera akusisinkana alina kye yakkola.
foveo obadde ku kyeyo abaana bangi abagwa eddalu nga bava ku byeyo agamba bugambi kojjawe gwabadde ateresa ssente nti kojja nkomawo kojja nkola ki kojja nkomawo gwabadde akola ki gwabadde ateresa ssente okumugamba nti kojja nkomawo kojja n'afuna obusungu n'atuuka n'okgenda ku ndagu alidde ssente z'omwana n'agenda ne ku ndagu naye ng'ekimutwala ku ndagu ki siraanirayo ate okutunulako n'amutunulako ntya tunuulira nnyo abantu abalina enkola y'akalogo kalenzi mu kampuni ez'enjawulo babeera nnyo mu bulamu obwa loneliness kubanga buli lwakutunuulira akutya abeeraga nti oba yantegeera oba yamanya nti nze esegeera so ebimu bulamu bwa bulijjo si buli muntu akukyawa si buli muntu atakwagala si buli muntu akuyinako obusungu nti olina kyewamukola abantu abamu batukyawa era batuyinako obusungu kubanga balina bye batukola nga ye kennyini yalina kye yakkola naye ng'atakuyinako obuki nga kyekimulumiriza buli kaseera aligeuti agenda okulaba omuntu gw'asiraanya enkyaleesa emmotoka empya agenda okulaba omuntu gw'asiraanya enkyayiyo amatoffaali omuntu gwe yalowooza nti tegenda kuva ku musingi agenda okuyitayo ng'ekikomera kiruma olowooza asigala musanyufu ensi naye kitundu butundu ku bulamu kitundu butundu ku bulamu byebintu byetuwangaaliramu ebya bulijjo bye tutagenda keera ku makya twevume mu bulamu olina kuyiga kintu kimu oyagala okufuna emirembe just yiga buwangaala n'abantu yiga abantu butya buwangaala nabo kitegeeza nti togenda kuddamu kugamba nti bakubitrayinze bakuliddemu olukwe owange yenyini eyandiba owange kojja wange maama wange mwanyinaze ow'endeemu n'oli obusente bwange nyoka eyakuzaala bw'aba ng'asobola obbulya nyoka eyakuzaala bw'aba ng'asobola obbulya abantu batujajinga abantu batukyawa abantu batwagala olw'ebyo bye bayitamu naawe byoyitamu omuntu akujajinga okusinziira bwe yalidde ekyeggulo omuntu akujajinga okusinziira bwazze ku mulimu oba ontegeera tumanyi nti waliwo kampuni gy'okolera ng'okugira mu mmotoka eby'okumulimu ate tulina bye tunyiiza eyiyo ne batakubuuza naye gweokola otya okuba n'akamotoka akako ekitegeera naye gwe wakola otya okubeera n'akamotoka akako akukyawa bukyayi olw'okuba n'akamotoka ako kubanga ye kyayagala mwenna mutambulire ku booda oba mutambulire mu takisi era lwojjira ku booda oba nojjira mu takisi akubuuza emmotoka yabadde ki nti baagikutte oba yafudde oba yatomedde yagamba owaayi ate aba ne banne musajjawo ate ogamba tatufaanana naye nze ge nafunye kirabika baagisise abaalooni wadde yagamba mbu yatomera naye nze gennyina baagisika alimba beera mu bulamu bwo lwaki yensonga lwaki abantu tewali mugagga akusinga asobola kugamba nti byolina si bibyo tunuulire nnyo abantu abaga nti ekirumira si bibye oyo sudiru si bibye oyo gundi si bibye oba tunuulire naawe ogwo omuzigo si gugwo gwo gwange naye byo lwaki abalala si byabwe
Ize engatto siza nawe njogera ku by'obugagga by'olina. Eyo sideboard eri mu nnyumba siiyo. Eyo yange. Eyo 32 inch siiyo. Ate eyo ntono. Lwaki ebibyo bibyo ebyabalala si byabwe? Anti si bitono si binene. So bwe bulamu muganda wange. Tonyigiranga bantu. Era weegenderezenga nnyo abantu b'oyogereramu. Waliwo n'abantu ebigambo bye twogera oluusi nga tagenda bitegeera. N'abitegera oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'atuuse mu eyo embeera. Omuntu bw'omugamba nti tewali kirungi ng'okubeerako n'ewuwo ewali akajja n'owummulamuko n'ewuwo. Atannazimba ajja kugaa temulowooza nti buli omu priority ye yakuzimba. Abantu balina programu zaabwe mutuleke, let people be. Bw'anaazimba ajja kuwa testimony eya wakati w'obupangisa n'okubeera ewuwo. Naye olw'okuba oli yatannazimba ajja kugamba muleke abantu babeerewo. Oli bw'anaga nti akamotoka kanyuma, muntu yandiguzeeko kamotoka. Atannagula mmotoka ajja kubuuza buli omu mulowooza mmotoka. Ffe tulabye abagagga abatalina amamotoka. Bw'anaamala oggigula nga ssaamu olimba lwali lupazo. Genda ogule emmotoka. Ontegeera? Nkufuna. Oli bw'omugaa nti naye kirungi bw'obanga omaze okugulawo kataka w'obeera. Genda onoonyewo w'olimirako ku mmere. W'olundirako ko. Oba abantu bo balowooza nti buli omu alina kukola bo bye bakola. Gwe lima ffe si ffenna titwagala kulima. Naye Mukama bw'anaamusobozesa naye n'akikola ajja kutandika okuwa testimonies. Abitegeere. Abantu batujajinga kusinziira bwe baalidde ekyeggulu, okusinziira bwe baalidde ekyemisana. Omuntu eyasiibye enjala n'agisula n'asulira akagaati ayina bino ebigambo tabyagala. Era ayina bw'akujajinga. N'omuntu eyafunye omusaala gwe omwezi oguwedde ng'azirina wano naye ayina bw'akola ki? Bw'akujajinga. So abantu batulinako obusungu, abantu babalinako obusungu okusinziira bwe balaba ebintu. Tomunenya butakutegeera, tomunenya butakwagala, kubanga ebintu muli ku page za njawulo. Tanatuuka kutegeera. Naye buli lw'olaba ng'omuntu oyo gw'oli mukwajiwenga naye ng'ali wano ng'oli wali, badde nkusaba kkiriza nga bukkiriza. Ajja kutegeera. Naye ate gwe omutegeera kubanga nawe waliko nga ye. Eyo embeera gy'alimu. Era ojjaga nti mumuleke, kyali wange mumuleke. Nti ate lwaki? Endowooza yeeyo nange nagirinako. Naye bw'anaatuuka wano ajja kutandika obutabiraba nga bw'akola ki? Nga bw'abiraba ku lwaleero. Oba ntegeerekeka. Otegeerekeka. Oba okolosoofa lungi. Anti era kyekyo ky'ogambye. Ate abitegeerera si bibye. Naye tonnenya nga tobitegedde. Tonvuma. Oyinza okunvuma olwaliro. Enkya n'obitegeera nga bifuuse ebibyo. Ate nga tokyadda. Bw'owulira nga tobitegeera yogera nga bwogezi kigambo kimu. Ebyo si byange. Noonya ebibyo. Ekivulu kya Shiba kyabaddeyo. Ebitujjako stress. Nabyo gyebiri. Ebirabyo gyebikola ki? Gyebiri. Onoonye eby'amasanyu, onoonye eby'ennyombo. Gyebiri. Bwe bulamu. Mutambulira. Okay.